Uncle Kenzo. Ananga. Kamera kwenye katono. Bajewano Basisikanya ndo mkono Baje wale wa mama. Kenzo walete wa mami wale. Mami ibetacha byagalira ddala. Mulala de side eno mulala de side. Mama babiri wakati. Ate mwenna munzendi mama wa. Obukalo bwa David Lutalo ne mami. Pallaso. Okay. Mami Abagasse wadde ekyo kyakuwa. Mulekera muve mmanguliro mweswaza. Mubadde mukwano. Kali kasikiri. Baba wayiriza. Era baba wayira abaana abo balungi. Pallaso tava mu kigambo. Ne Lutalo wa. Lutalo is a good boy. Amusabe akafuba akalala. Sajja mulungi. Naye tunulako neno Uncle David. Banange yono muganda wa. Yo muganda. Ate namwe abamawulire mulekera okusuna asunanga abantu. Abamawulire mulekera mutabula. Abamawulire mutabula nnyo. Ne musubaggaise. Bless it. Kaisi tatabula ne. Mayanja tayinza kutabula. Naye abamawulire mususo omuntu ne mumusimasima. Munoonya okutabula abantu bange. Mutambuza bulungi ekintu kyammwe. Naye nga abamawulire mbaagala nnyo. Mutuyimirizaawo nnyo. Naffe tubayimirizaawo nnyo. Naye nga obumu kyekikulu. Okwagaliza kikulu kati omukyalo oli Esther abawadde ekyokulabirako. Kiki nnyo. Naye tukuŋŋaanyiza wano tulidde tweyagala tunywa tugaziwanga bwe twagala. Naye ne Chameleon bw'ali. Chameleon ayagaliza nnyo taleka muntu mabega era akutte ku bantu bangi era akyabakwatako. Bano ebyo ebyange ebyo mwebale nnyo mwebale okumpuliriza nkomyawo wate bisobola era kuggwaayo. Bana mami mukubize okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 7 oba ku WhatsApp 07 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo.
omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'Embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula, kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku Note 7 Note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe Note 782 31 89 kisoboka Furniture. Basinga gwe bamanyinga Chameleon. Omutima ogwo mulungi nnyo ogwagaliza, ate era okwagaliza ne Joseph Mayanja Chameleon naye bw'atyo bw'ali ayagaliza nnyo buli omu amwagaliza, era bantu bangi nnyo bayise mu mikono gye era bakyayitamu. Neebaza mwenna abeerekereza byemubadde mulina okukola ne mujja wano. History yenoowa Joseph Chameleon bambabuulidde. Nange nali nkyali muwala mutoototo nga nkyayambala obugoye obumpimpi bwe namuzaalira. Kaakati zaali ssaawa nga emu ey'ekiro ne batwala mu ddwaliro okuzaala. Ebiseera ebyo ffe tetwamanyanga nti ogenda kuzaala mwana muwala oba mulenzi. Tewaliwo zisikaani, just nga ozaala buzozi ne bakubuulira baby boy, baby girl. Naye na bwe natuukayo nazaala mangu, zaali ssaawa nga 2 ne musindika omwana n'agweri ne baŋŋamba baby boy. Baby boy oyo yava dda ng'ali oba ki sinnamanyi bwe nnyinza kiyita, kubanga bwe yagwa ku ttaka ng'alinga ow'emyezi 2 n'atunula bw'ati n'amagamaga. Kati bayizeni nali nkola nange kakati bayizeni nali nkola Nsambya hospital nga bannansi bonna staff yonna nga ba college ne baŋŋamba omwana nga atunula alinga owe akulidde mu lubuto ng'omwana atambuza bw'atyo omuntu atambuza atunula waggulu yeekyusa naye ate nze nga sirina na ssanyu lyonna kubanga yali baby boy, nali njagala baby girl naye Mukama yampa baby boy. Sirina kye nnejjusa kuba byemufunyeemu bingi nnyo Mukama yamanyi. Bayibuli egamba Yesu byonna gw'obimanyi era tawakanyizibwa, yakuwa ekintu olw'ensonga eno n'eri. Era Mukama nnyongera okumwebaza olw'ekirabo kye yampa kya baby boy Jose Chameleon Mayanja. Sijja kwogera bingi nnyo sijja kuba tebisobola kuggwaayo. Kati bane ebyo nyongera okwebazaamu my daughter Esther bwe busoose okukulaba munnange nali sikulabangako naye nga nkuwulira ng'akwogerako. Mukwano gwange Esther otulaze omutima mulungi nnyo, mutima ogw'ensi yonna gweyagala, n'oteyagaliza wekka n'oyagaliza n'abalala, n'otukuŋŋaanya wano ku bbeeyi yo, ku ssente zo, ku mukwano gwo, ffenna ne tujja wano ne tweyagalirako wano. Tweyanziza nnyo, Mukama akuddizeewo akuwa ebingi by'osinga okwagala. Ne Jose baby boy Mayanja, Mukama akwongera obuwangaazi. Nkukulisa ebizibu byonna by'oyiseemu, ebigambo bingi, mitawaana mingi, naye Katonda akyatwagala, tuli wamu naye. Bagezaako tukuba enkokola, Mukama abazze ebbali, ffe n'atuyisaawo kuba tetulina musango, ensi bwetyo bwetambula. Olina okuba omusajja omugumu, ogumire buli ekijja gy'oli. Si buli omu kyalina kwagala, no, genda n'abakwagala. Byabyo bannange sirina nnyo kyenyiza kwogera. Bannange mwenna abayimbi badde neerabidde. Pallaso, Mami's boy.
Pallaso kati yaliwo ye mami's boy. Mukimanyi. Oli gusajja mukulu. Mwenna abayimbi sisobola kwemalayo Michael Melody sanyusa nnyo okulaba Mayinja. Nsanyuse nnyo Mayinja okulaba tuludde bibadde biwanvu naye obigumidde nkulabye olubuto kweruli. Message papa webale kwagala batuubo ne bakulubo mbirengera biradde wali kisimanyi nabano bonna abamawulire bonna mwenna mbeera mbalaba byemukola byonna mbiraba buli ayogera kyayogera mba mulaba Luno wamu oligwevu okusaba eri muganda nakulabye neekanga nnyo nze mba mbalaba kubanga ye industry mwendi nina okufoloyinga ebintu bijyanayo ku TV mwendinnyo ate ndi modern. Ni Kenzo sanyusa okulabako mwebalaganaga mwenna ni omulala w'ennengera David Lutalo awadde kikoba sanyusa okulabako mukwano mwebala omukwano ogwo bituusi malaba Senior atambulira abafamire kyamusamu byasanze mami yakavaako mukazinda alowe kati nera nedadi tuyiza omwayakanire tutukubira by the way dadi totuwulira ddala onokusonyiwa katukugatire ddala mami yakavaayo nga sinakuza omuntu olate tukomeweera mu famire katukube ddala omulondi gumu otwanjulire ne boyise nabo mpola mami Esther nga bwoyiya engeri gye tutuuzaamu ku bantu bano naye ekintu ky'okutambula n'abantu abangi kyaleka kiviira ddala mu bamayanja naye keiza olugezimayanja tukwaniriza ozidde ddala ku birthday keiza olugezigezi n'obusiro bwo dadi tusanyusa okulaba bana ekiseriikirire tule ku bigabo bya mamayanja siniya tukongerako siniya dadi ate eno asigalawo